olunaku lw'eggulo kkooti enkulu mu Kampala yatandise okusomera Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale emisango egibavunaana okwabadde n'ogw'okulya mu nsoolukwe. Kano retired Dr. Kizza Besigye Kifeefe and others still at large between the year 2023 and November 2024 at various places including Geneva in Switzerland, Athens in Greece, Nairobi in Kenya. Ekyokulya mu nsoolukwe ekyatabudde Dr. Kizza Besigye ne munne n'atuuka n'okukangula ku ddoboozi ng'agamba nga bw'akooye okumujwetekako emisango gy'atamanyi. For 20 years now, I've been charged with treason. I don't know how many times I've been charged with treason. I am saying treason that never becomes. Doctor, so I have Kino kyawaliriza omulamuzi Emmanuel Baguma ali mu mitambo gy'omusango guno okugenda mu maaso n'ayingiza mu bitabo bya kkooti nti bano emisango bagyegaanye. Ekyakoleddwa omulamuzi ono kyennyamiza bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye nga bagamba nti tebakyalina ssuubi nti abantu baabwe bagenda kuteebwa. Ekyo mu lufuutifuuti kye bayita travesty of justice oba miscarriage of justice. Bw'owulira ekigambo miscarriage of justice bwe luba lubuto luba lwavuddemu. So eyo enkola yatuyisizza bubi nnyo 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 nnyo. Era twavudde mu kkooti olunaku lwajjo nga n'akasuubi akatono konna akabaddeyo nti maybe wayinza okubeerawo ekikyukamu ne tufuna obwenkanya kaaweddewo completely. Erias Lukwago munnamateeka wa bano baasooka kwemulugunya ku mpaaba eno kyokka omulamuzi n'atafaayo kubawuliriza. Ffe nga bapulida twabadde tukola ogwaffe kumulambika obulungi mu mateeka era nga n'ensonga ze tuteekawo zirimu eggumba naye ng'aziraba mu mateeka naye n'agamba mbirabye naye mbigaanye. Application zonna ze tuteekayo zonna najja ng'azigoba. Charge sheet nga bwe mwamulabye yetuuse n'akola ekyewuunyisa ku charge sheet oba giyite indictment. Empaabi nga sinsayininge. Lukwago agamba nti kino kyeraga lwatu nti kkooti eno teyeetengeredde yokka kuba ekibeeza abantu baabwe mu kkomera n'okutuusa kati kibuzaabuza. Azaagoba bail application za Dr. Besigye. Bail application zonna bakagoba nnya. Eyasooka yali ya Comfort Kanya kati ono yakagoba 3. Ekyo kikulaga nti mwami Baguma teyeetengeredde nti asalawo biro ebisinziira ku mateeka era kyeyolese lwatu nti alina ebiragiro byakolerako. Agamba kati obwanga babwolekeza gavumenti y'e Kenya nga baakuttukiza omusango gwe baali baloopedde ogw'okukwatira Dr. Kizza Besigye n'Obedi Lutale mu nsi yaabwe mu ngeri emenya amateeka. Ogumu gwe twawaaba mu kkooti ey'e Kenya n'omulala gwe twawaaba mu East African Court of Justice. Ewalala we tugenda okuteeka amaanyi ye mu Judicial Service Commission gye twawaabira mwami Baguma. Bino byonna bye yakoze byongera okulaga nti omusango gwe twamuwaabira nti entegeera ye ey'amateeka ya munguuba gweyongedde obunywevu. Kinajjukirwa nti okukwatibwa kw'abano baali bagenze mu ggwanga lya Kenya ku mukolo gw'okutongoza akatabo ka munnamateeka Martha Karua nga kati kitutte omwaka mulamba bukyanga Besigye aggalirwa. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.